naye abantu okuleka obutebuulirira oli single mother wa baana bataano okimanyi wazaala mu mbaata kabuzi ofunye chance ogenze ebweru otobyeyo emyaka gy'ena okomyewo n'obukadde bwo 20 kiki ekikunoonyesa fuuti 25 ku 3 nti nteekeko obuzigo bw'ennyumba 4 oba 3 gwe bw'oba olaba obwo obuzigo obuna busobola okulabirira abaana abo. Abaana omuntu waweereza abaana abataano mubaamu abaana ab'emyaka 10. Abaana ab'emyaka 10 baba bafuuse bakulu banno. Bwe muba mukwasaganyizza okukuza abo kibalayisi naye ng'olina w'obalimira. Kati emizigo gy'ogenda okuteekawo ne begiba 3. Omuntu alina abaana abataano abatakyasobola kusula mu kasimu luumu okuleka ng'okakambeera nnyo. Ne bwe giba 4 ogyeko 2 osigaze 2. Kati emizigo 2 gisobola okulabirira abaana abo ng'ojje mu kulwala mu kulya. Abasajja be muzaalamu ennaku zino mubamanyi nammwe basajja mikebe kubula mpale ekibafuula abasajja kwambala mpale naye nga basajja bakazi. Naye ate naawe era yensobi yemu gy'okoze nga tokimanyi nti mu myaka 5 oba 8 ojja kuba tokyasobola kuddayo kukyeyo kukola bwa house manager wabula ozze Uganda mukanzimba obuzigo. Omuntu alina abaana abataano ng'okyaloweza mu buzigo mwe mulowooza bakitaffe Kampala baali tebakyagala. Mujja kutegeera ensonga lwaki bakitaffe bayambalanga amasaati agaakutuka ebitogi ng'ate deeta mu katale. Eno video njikoledde gwe wenna nga wajja ku kyeyokukola capital kuddayo wakakola business. Ekisooka olina okumakinga sure nti byonna by'opulaninga okuddayo okukola e Uganda obidesigninga okyali ku kyeyo ng'okyakola. Tokola gwa kunoonya ssente nti ate oddeyo otandikire e Uganda okubikolako. Oyina kitandikira wano. Oyina okukola ebintu bino wammanga. Ekisooka oyina okufuna ideas ez'enjawulo ku ebyo business gy'oyagala okukola n'olondamu emu. Zilisting down olondemu emu egenda osinga okukolera whereby ogenda kunoonya nti bwe njitandika nfunamu ntya challenge kize ngenda okusanga era nsobola ozisolovenga oba nedda. Kyotasobola kireke. Noonyamu emu tokola kino na kiri na kiri. Specialize. Ekyokubiri idea eno sente ezigifundinga zirowoozeeko startup cost zigenda kutwalira sente mmeka. Bw'omala okukiteeka mu bwongo nti sente zino zenneetaaga era kijja kuntwalira obudde bwe butine bwe buti zinaabeera readily available oba byemproducinga biri readily available. Ate nekira focusinga nnyo ku bintu ebitatwala sente nnyingi okuva mu nsawo z'abantu ojja funa sente. Nti bw'obeera n'ak'omutwalo tekakugasa paka ng'okaguzeemu ekintu. Okitegedde? So saagala muntu atye nti sente zijja fa bwe zinaagenda mu bizinesi. Kubanga era bwe tunayingira mu bizinesi sente tulina ozzejjako. Tezisobola kuzaala nga tetuzejjeeko. Olina okugenda osuubula amatooke oba amatooke on'omuyimbira nnyimba. Buzibu ki obuli muntu okugula poloti ye ng'ali eri n'akomawo n'agitunda n'akomawo n'agirabako n'amaana addayo n'akola endala n'ako n'azimba. Bw'obeera ng'oli eri n'omanya nti kati contract yange ya myaka emeka, omwaka ogusooka n'ogula poloti n'omwaka ogwokubiri n'ogula poloti tewali buzibu. Naye kasita ogaza n'ogamba ovuddeyo ku zino poloti tulina okutundako emu tutandike bizinesi. Bizinesi eno bw'eneetuwa chance n'eraga nti ejja kukula tusobola okutunda poloti ey'okubiri ne tugizitula. Bizinesi yo kasita esituka esobola okugulira poloti 1000. Toyinza kugamba nti gwe olina emyaka 22 n'okuba ekyeyo mu Saudi Arabia 23 24 oba wakamala 24 tugenda okuddamu okuwuliza 3 oddayo okuba kyeyo Dubai 31 32 tugenda okuddamu okusanga 36 ng'ogenda Kata 36 37. Kitegeeza gwe tonnategeera nsi bw'etambula. Kuba ebiri tulina okuba ekyeyo kino ogusooka ne tukijjamu ensigo. Sente y'ekyeyo nsigo. Kati abantu abagenda ku kyeyo ne bagirabanga ensigo tebagizannyira namu.
ogenda n'owulira omuntu nga ali ku kyeyo ali bweru ku mawanga n'akugamba akasente konna ke yakoze yakaweereddemu fees. Mwana asome ekiroto kyange kyali kya mwana wange somerako green hill. Awo oba osimba layini yakusemba ebyo mbikubuulira. Asomese baana, olina okusomesa abaana naye olina okubasomesa okusinziira ku nsawo yo. Teweerabira tuli mu lutalo lwa kutoloka mu bwavu. CEO nina miliyoni zange 5-6 naye njagala kufuna ka business kenzikolamu. Ompa ku magezi ki? Ndi mukyala, ndi mwami. Bwe nango olina ssente zino oba eziri wansi weezo osobola otandika business eno. Business ki? Osobola okutandika okutunda ebyokulya n'ebyokunywa wammanga. Osobola okukola dayale y'amata naye ng'eriko buli kimu n'ofuna ssente. Ogenda kunkolera bino ebintu wammanga. Ekisooka ogenda kunnoonyeza ekifo ewatuukira abantu nga bava okukola oba abantu mu bifo mwe basula. Kakati tugeze nga omuntu wagenda e Kampala okukola asula wa? Nti asula Mpereerwe. Noonya akaduuka mu Mpereerwe ewaja rent gw'oyina obossa bizinesi yo. Ekyokubiri oli wabbalibbali wa kibuga oba katawuni akakulinaanye. Noonya stage weeri abantu we balinyira oba we batuukira oba oteeka bizinesi yo. Ekifo kikulu nnyo ku bizinesi eno. Naye njagala onkolere bino ebintu wammanga. First, ogenda kunfunirayo emmeeza, bajja kukolerayo emmeeza ya $200. Ongulireyo firiji oba show firiji. Firiji zino ezendabirwamu nti omuntu asobola okulaba ekiri munda. Omwo tugenda kuteekamu soda, amazzi nga bw'olaba lw'enzooli simanya yaketi simanya biki, amazzi ag'enjawulo ebbeeyi ez'enjawulo bye tugenda okussa muno mu fridge eno. Ekyokubiri ogenda kungulirayo deep freezer. Deep freezer eno erina kubeera zino ze bakozeemu waya so si ennyogo z'okufuula ice. Ndowooza munfunye bulungi. Gwe bonna agendayo oba ogenze kato oba ogenze ewa kubatunda fridge bonna basabe deep freezer eri wired munda nga tekwasa ice wabula ng'ekuuma kintu nga kinnyogoga. Deep freezer eno tugenda giteekamu mata. Ebyokunywa byaffe ebisigadde tugenda biteeka mu fridge nga juice n'ebirala ebisigadde nga bwe ngenda bikunyonyola wano. Ekyokusatu kyogenda okunfunira deep freezer eyo njogedde. Ekyokuna ogenda kunfunirayo $15,000 tugule blender. Eyo blender ejja kuba ya $15,000. Kyo kiwedde. Tugenda kufunayo bu buckets obutonotono mwe tusobola okuteeka ebintu ebyenjawulo ne tubidisplayinga. Obulala bu bucket bwa kukolera mu juice n'ebirala bi utensils ebitonotono ebikozesebwawo tujja kubigula $5,000. Then tujja kugulayo ka pallet ka $200 oba $300. Ka pallet bwe buno obuntu obutuulako firiji, bwe buno obuntu obutuulako ki, obutuulako sukaali. Kakati kano njagala ka sukaali nti tugenda kutuuzaako ensawo za sukaali. Kati tutandise n'ensawo emu mu kusooka n'ebirala bijja wansi. So tugenda kutuuzaako ensawo yaffe eya sukaali. Wano tugenda kuba tugituuza wabweru wa dduuka lyaffe nti bwe tuggulawo nga tuteekaawo ku mulyango bbali then nga tutuuzaako ensawo eyo. Tujja kugulayo minzaani ya $200. Kuliriza bulungi, tujja kugulayo minzaani ya $200. Tujja kugulayo akasawo ka sukaali kamu kilo 5. Tujja kagula buli $300 something. Tujja kagulira omweyo bay. I don't know the difference but kali awo omweyo bay. Then tujja kuteekamu ebyokulya mu masa ge tugenda okukola. Tugenda gakolera $40. Edduuka lyaffe tugenda dikola amasa. Bajja tujjako $40. Amasa ganyirire bulungi nga ne bogateekamu ebyokulya byaka bulungi. Amasa okugakola n'okuteekamu lighting byonna bibalidde $40. Kakati tugenda kuteekamu ebyokulya ng'emigaati, cakes entonotono, donuts entonotono n'ebyokulya ebirala. Oluusi ne samosas zetwekoledde ebisigadde ebirala byonna ebyokulya nga bwe mubimanyi osobola okubiteekamu
dduuka ng'osobola obitunda okuva ku makya paka lwaggulu. Amasatu gamaze. Akati ogenda kukwatayo emitwalo 6 egyo gigenda kuba gya rent. Oba ofunye ennyumba ya mitwalo 2 mitwalo 6. Bw'onaaba ofunye ennyumba ya mitwalo 3 mitwalo 9 emyezi gyaffe 3. Tujja kugulayo powdered milk oba amata ag'obuwunga. Tujja kugulayo oats. Kati powdered milk ono tuyinza okugulayo akasawo aka kilo 25. Kika kyonna ky'oba olonze oyinza okugulayo ebika 2. Oba oguze nido n'ogulayo n'amata amalala saptu yu. Tujja kugulayo soya ne oats. Ebyo byonna abwamu bibalidde emitwalo 8. Byonna bibeerewo nti omuzadde ayinza okujja alina abaana abato ayagala omutabulira amata. Oyo naye omulina. Eno no business njala mugiwulirize bulungi kubanga esobola okukuweererera abaana n'ekuzimbira ne by'oyagala. Wayagala okuzimba ennyumba z'abapangisa sooka otege olyoka ojjeyo ogenda ozimbe. Ekirala njagala otekewo amata gano aga sackets nago gateekewo kuba waliwo abajja nga baagala ako. Amata aga sackets tujja teekawo ga mitwalo 10 kuba si buli omu nti ayagala nnyo amata ga sackets naye tujja gateekawo ku lw'abakasitoma baffe abo abageetaaga. Tujja gateekawo amata ga mitwalo 10. Ekisembayo tugenda kubeera ne miscellaneous oba ebigwa tebiraze tugenda kubiwa emitwalo 8. Ekirala ekiddako tugenda kubeera n'ekye tuyita running capital. Buli bizinesi yonna erina okubeerawo n'akasente ebbali akagiraninga singa wajjawo need. Tugenda kuteekawo emitwalo 4. Ebyo ebibiri ewadde miliyoni 1.2. Toto ya bino byonna egenda kubeera emiliyoni 5.8. Emiliyoni 5.98 ye toto y'ebintu bino byonna wansi. Kakati muganda wange mpuliriza. Singa obeera ne miliyoni 6 jukira ntaddewo ebigwa bitalaze emitwalo 8 nenteekawo running capital wa mitwalo 4. Singa bino byonna oba obikoze nga zine akamu 2 oziggyeko kitegeeza oba weetaaga emiliyoni 4.5 otandika bizinesi eno oba 4 ogitandika. Kakati gwe muganda wange mpuliriza. Kiki ekigenda okukulemesa okutandika okukola ng'olina obukadde 5 ku 6 bizinesi eno ate ng'olunaku 100% osobola okufuna emitwalo 2 ku 3 100%. Ebbulende eno ekigireesezza tugenda kukuba juisi waffe tumwetundire. Kasitoma bw'abazze ng'aguze ka keeki oba aguze ekyokulya kyonna tumupushinga ku juisi ono kuba juisi tumulyako okusinga bwe tulya ku mazzi ne soda. So kati tukonvatinga kasitoma waffe nga tumujja ku bino wadde tubirina ne tumukonvatinga tumuteeka ku kino. Juisi yekka olunaku osobola okumulyako omutwalo gumu n'ekitundu. What about ng'otunda emigaati gyo otunda buli kimu ekirala. Njagala olowooze bw'obanga oli muvubuka munnange oli mukyalo oba omulenzi tula wansi olowooze kiki osobola okuteekawo otandikireko. Mbaagala nnyo nze mbatadde.